2025 mwaka gwa kulowooza nnyo, mwaka gwa kubeera vigilant. Ntunuulidde amawulire gonna Facebook, Twitter, TikTok, biki byonna, social media yonna. Ng'eriko simanya omwana w'ebikoola, simanya Uncle P, simanya biki. Ne ngamba wow, that is Museveni dictator. Njagala okkirize nti social media ye yakola President Kyagulanyi, ye yakola Bobi Wine. Tewaliyo live stream media, tewaliyo media zino zi TV na radio za mukisa. Teziri era teziri bayo. Social media ye yakola Kyagulanyi. Nga bw'omulaba na buli kati. Ate ng'ekyamwongerayo. Njagala okkirize nti social media ye yaleetera n'abazungu okutandika okutunulira Museveni nga dictator. Tewaliwo kirala. Era baali tebabimanyi. Ng'era addira amawulire g'abawo eri ebweru ge bamanyi ng'agateekamu ssente nzibu nnyo. Era ngaddira amawulire ge Uganda ne gazannya amawulire g'ayagala na buli kati kyakola. UCC biki n'ebirala naga TV gonna gasoloti gakigabukedde olaba ebiwulire bye gazannya. Muŋŋaali yagoberedde omusajja musimanya biki. Ne bino ebiboozi byonna muno simanya ebisinga byonna Museveni yabipanga kati gojja kulaba ebiboozi ng'omukazi yakubye omwana n'amunyoolanyola. Ebyo Museveni asobola bikola naawe omuntu ssente n'akola bw'ati omwana amawulire ne gabeerawo wiiki nnamba nga googera ku ekyo. Omukazi n'aweebwa ssente n'omwana maama w'omwana n'aweebwa ssente byonna ne biggwera eyo. Gojja kuŋŋamba ndi musiru olw'okulowooza bw'entyo kubanga olaba tekisoboka. Ba Museveni baaddira omukyala yali ayoza ngoye mu lutale Luweero. Ne bamutuma bbaawe ku lulimbi nti genda oleete bbaawo wano tubannyonnyola enjiri mutwegatteko tulwanyise Obote. Omukazi okomawo ne bbaawe baawulwa abaamuwerekera abayeekera. Okomawe waka ne bbaawe ng'omwana we ali mu buugi atokota. Obuugi bwe yaleka ku kyoto. Nga Museveni ne banne batadde omwana mu buugi atokote. Era bo ne bavaawo ne bakomawo ne bagamba amagye g'Obote gazze wano ne tulya kavaali ne twekweka ne bateeka omwana wammwe mu buugi ne babeegattako. Byebimu ku ebyo bye baakola. Batta abantu natta kitaawo olw'okuba akaddiyo bajjajjaawo n'agamba olaba amagye ga Obote gasse jjajjaawo ne mumwegattako. Bye yakola ye abantu abamwegattako yattanga bussi muntu wo oba ne bakutiisatiisa oba ne bakuwamba. Kati gwe lwaki olowooza nti ebyo tasobola bikola? Gwe tunuulira amawulire engeri gye gakubamu. Buli kimu yayagala okkibawa nti olutalo lwatandikiddewa nti simanya mu nkuuka, simanya ne luva mu nkuuka, simanya ku mpere. Ndabye live TikTok live nga ziringa 97 nga zonna ziri simanya omwana w'ebikoola Uncle P. Kibanda omutuufu. That is stupidness. Ensi gye tulimu it is not normal. Tetuli mu nnomo life, tetuli mu nnomo ya kunyumya ebyo. Twandibadde ffenna twogera ku kintu kimu. Muhoozi ne Museveni baagala kukola bwakabaka mu Uganda. Kye twandibadde twogerako. Kituufu amawulire amalala gajja kujja ng'ensi endala nti amawulire go tojja gastopinga. Era gajja baayo. N'etali diversion zijja baayo. Naye ffe tulina bireka eyo. Kubanga byonna bijja sigala nga bigenda mu maaso nga Museveni ye mukulembeze oba nga Museveni ye mutujjwa kyafuga Uganda. So gwe buli lwozannya amawulire n'ogazannya abaana bonna social media zaabwe bonna bazitaddeko simanya Uncle P. Nze sibanenya sina gwe ntegeerera naye nze nkugamba mu ntegeere yange wano we tuli mu 2025 amawulire agamu tulina okugaleka ne tutagawana budde because abo bonna mube mukuba nze nkubira ku side ya Uncle P. Nze omwana w'ebikoola bonna BNRM. Ekyo saagala okiwakanye bonna BNRM. So kitegeeza nti still tukyali mu kakodyo ka musajja. Kyova olaba nga nze ebintu ebimu nze ng'abantu abalowooza nga ffe olaba biraba ebyo ne biyitawo n'otakyogerako. Because oyo omusajja zze amawulire yagatukolera ffenna. Kubanga tuli bato nga amawulire ge tulaba bakuba amasimu ku leediyo. Musimanya nze omwoyo gwa mbizi wano egindi. Bonna Museveni ye yabateekangawo. Oli najja n'akaaba. Nze Lisimano Mega. Abo bonna abasajja amawulire ye yagatuwanga. Ekyo kye bayita dictator. Y'ensonga lwaki olaba nti mu Uganda walinga gye baasuula abalalu
eringa eggwanga gye bakuŋŋaanyiza abalalu osanga omuntu nga yatambula n'agenda ku kyeyo ng'ali mu nsi ndala yagenda ayoza ttooyi ng'akokoola bbi naye ng'akugamba Muhoozi is the next president ng'era akugamba Museveni abeerewo waliwo byakoze embiraba teyatuwa passport ne tutambula. That is dictator kyakola mu bwongo abapama mu mutwe nga mukyali bato akuleetera okulowooza nti nno ye Katonda agamawulire gonna agazannya okuva ku ggulire erisooka paka ku ggulire erisembayo atuuka n'ekiseera nga TV etuula n'esoma amawulire 10 nga amawulire 9 gage nga yagabawadde gwe soma eryo nawe soma eryo. So tulina okubeera vigilant, tulina okulowooza. Togenda mu WhatsApp group zonna simanya zaawaza buli wamu wabeera enkyukakyuka ne bataddeyo simanya lere. Simanya waliwo omukazi eyakuta omuzindalo n'agamba nawulira simanya agamba muno Bobi Wine talina buwagizi mbukoma nnyoko Bobi Wine alina obuwagizi lwaki mulimba Museveni ne bateeka eyo ku for you n'etambula message abaana b'enkyukakyuka nga be babitambuza. Ago mawulire gonna ga Museveni abo bonna ebintu bye boogera bya politics bya bufuzi yensonga lwaki political education yagibwawo tubeere green tubeere basiru twebake ng'omuntu asobola okuterawo ekiboozi n'okigoberera wiiki namba n'aleeta ekirala n'okigoberera n'aleeta ekirala n'okigoberera saawa zino tulina kuba nga tusomesa ku kalulu kwe bayita okwekalakaasa akalulu ak'okwekalakaasa okuggyako nakyemalira okumuggyako si kusinika era tolowooza mbu ajja kuvaako kyova olaba nga bino okubiyingiramu omanya biyinza okutwala maama biyinza okutwala taata biyinza okutwala nze kennyini si bya views si bya likes olina bigoberera kyova olaba wano we tuli emabega mu 2024 tubadde n'entalo nga waliwo bamwoyo gwa mbizzi nga balina bakomuledi be bakuba abamu ku bo bawuma Lukisekka baani ba Afulandani naye nga bw'oba ng'otuula ng'amazima ddala Afulandani bawuma Lukisekka nga message gye boogera ng'olaba ya Museveni nga si ya nkyukakyuka ng'olina mukulembeze mu diaspora yonna gyogere simanya Dubai wa Qatar wa America wa simanya Netherland ng'olaba ng'eyo message Umaru Kisekka Afulandani n'abalala abalowooza nga bo ng'eyo zo message ze boogera ku nkyukakyuka nga tezongerako za Museveni genda okozese brain booster genda mu ddwaliro bakuwe brain booster ng'abantu batuka okubuuza nti lwaki diaspora techa functioning nga ate mwe muyina n'eddembe ery'ekalakasa erigenda n'osaba poliisi olukisani mwekalakasa ki ekyabaawo temukyalina transport oba amafuta mutunnyonnyole abantu ne babikyusaamu birala nga byakukuba muntu ku nnyama naye nga gw'otuula ng'olina mukulembeze ng'oli mwana wa nkyukakyuka nga tolabawo wadde n'ekibuuzo ekyandibuuziddwa bwe ekyandiddiddwamu genda okozese brain booster. Bwe kiba nga Museveni yasaanyawo FDC n'asaanyawo DP n'asaanyawo UPC buli kimu n'akisaanyawo n'ebitongole byonna n'abisaanyawo n'asaanyawo poliisi n'amagye kati ng'abiyita bibye nga gw'ogamba tasobola kusaanyawo Nuupu Chapter genda okozese brain booster. Bw'oba ng'otudde mu Nuupu Chapter leadership ng'oli mukulembeze wantu wonna naye ng'olaba ekibuuzibwa nti lwaki function tezikyakolebwa lwaki emirimu tegikyakolebwa nga bwe gyali mu myaka emabegako wali mu 2022 mu 2021 mu 2023 ng'olaba tewaliwo kibuuzo kirina kuddibwamu genda okozese brain booster. Olina ekizibu ku bwongo eno 2025 si abanafu ba bwongo muyina okuzuukuka wano we tuli ye battlefield yennyini erimu n'okufa abamu obulamu tugenda bufiirwa tusobole okwenunula